As family, oyo mwana wa waka. Oyo no mwana wammwe. Banaye atumanyi bulungi. Oyo atumanyi. Ono muteke mu Mariam. No, tata we. Damu tata we. Bamuyita Kaija Steven. Omugambo nti abali Kachumbali TV. Kati nno olwaleero tubaddeko ku live awo ku YouTube ne ku TikTok. Ensonga zibadde nnyingi nnyo. Ne wavaayo abantu ab'emulugunya nti nno omwami ono gwe mulaba bamumanyi gyazaalwa era ne gy'abeera. Tubadde bingi nnyo ebigambo ebyogeddwa ne babaako ebimu ku bye batugamba bye mbadde nsaba interview eno ebadde nga live naye mbadde nsaba ogiwulirize omanye oba ddala wa Kafeero oba si wa Kafeero. Kyenjagala owulire mu byeyogeddwa mu bavuddeyo mu ye byayogedde badde nsaba okawo obudde okawulirize omwami ono okakase ekituufu oba wa Kafeero oba si wa Kafeero. Tojajinga wabula sooka owulire byonna then ompe comment awo kituufu wa Kafeero oba si wa Kafeero. Mukazi mulokole bambi abeera asabira ne wali Royhamba ku church. Tata bamuyitani? Mariam. No, tata we. Damu tata we. Bamuyita Kaija Steven. Abamanyi Royhamba. Ono omusajja ate musajja alina sente bambi. Musajja mugago kitegeera. Wembanga ashogera nga like omanyi Oluganda lwange bambi sirulonje kubanga nze ndi mutoro kati wembanga sogera kituufu mujje muveeyo abe Royhamba mugambe mbundo limba oba kiye kubanga nze ono gayi nakulanga mulaba era newunya nnyo we namulaba wali eri ku mbundi ku TV mwana wa Kafeero nesindikira ne sister wange ne tuseka bandaye mpulira nange kati omwana ono byayogerako bimanyiko. Sisi gwani obanga mwagala muyambe ekituufu musobola muyamba ng'omuntu nenge ekituufu taata we mulamu mama gwani Tata we gwe bogedde omutegedde omumanyi omusajja. Soko demu nono njogera nyabo gwani Nze Rose ate ejjo mbadde njogera ne brother we Isaac ku Facebook lwakuba mukwano gwange bambi ku Facebook kati omusajja wayogeddeko omumanyi naye nze nkimanyi abantu bagenda kujja ate they are going to come for me bagambe ate ono naye bamuguze nze mbadde ndaba mu comment section abantu bagambe abantu babaguze nganseka nfeseko kati soko olindeko akuddemu Rose byayogeddeko bonna obamanyi. Rose oli side kigo ogambo ng'omanyi nze ndi wano e Kasubi ate wali otunda n'amatooke masanafu kubanga taatawo yaletanga amatooke taatawo ayinawo bucha Royhamba bamuyita Kaija kati newonya lwaki oba oferafera abantu just lwakuba bannange ebintu bimuli mu kukola gundi comments mu bimanyi kiriza ne bwe tunanyonyola emirundi emeka they will not understand it. Aina baganda be aina n'omuwala bakuyita Harriet muganda we nze nkugamba bino ebigamba kubanga nze mmanyi family. Kati Rose omanyi kyoba okola? First inbox me on my TikTok Okay. As family, oyo mwana wa waka. Oyo no mwana wammwe. Banaye atumanyi bulungi. Oyo atumanyi. Ono muteke mu kinene ali mu. Kati ono kati ye gwani wano. Nze Evelyn kati bali abawala abakola videos bali bonna aba cousins. Ono mwana oyo gwe happy. Nze naveyo waabwe nga yali muto. Yasomera ku downward kati. Oba nkozesa olutolo. Nkozesa olutolo tujja bitegeera. Gamba olutolo ni nkulu. Uko nine ndimanyi. Hati ogo omwana nindaba kumweta musajja mukuru just embeera ni yamusisira. He is very young. Muto akarugamu kansana kabantu bona abakweyi akarugayi. Aliyo nakola nayiyo obulamu bwe kwalaba nsano byakulire. Haliyo akadira abantu wana bamugamba he's looking like Kafeero. He decided to become a member of the family. But he is not. So where is your family exactly? Family ya mweriwa?
Nyamirima mu kasozi owokononjayo n'olaba amasanyalazi ekyoma ky'amasanyalazi n'okubutuka n'ota rundi n'okubutukira hano isomero obuhanda bubiri isomero aho henyine lya primary n'okwata mukono gw'emoso n'oseremuka n'odemba nsozi n'otaho ekitegeeza ono omwana si wa Kafeero go confirming this is one of your family member. It is not actually. Obalaba nibenda kumukora DNA ekyo bakisazeemu. Era ko mpala buyambi bwono bwa kasente. Bambi naketanga. Kati mama wo mumanyi, mama we ne taata we omumanyi. Mariam ye mama we. Mama wa talinua Mariam. Mukabuze mama we baralio bwalaba talinua Mariam. Mama wa Muteresum ambazana. Inamba ya mama wajina. Kanuko oyina namba ya mama. Ate ng'ogambye oli wakika ati obeera otya nga tolina namba ye. Okay. Connect with someone. So abali ku live ebintu bitabuseemu. Lwansonga wavuddeyo kati ate abantu abagamba nti bwe twagala okuyamba mutoolo ba 40 poto bamumanyi. Era video call zino ziruma. Si kirungi mama nawe olabira ddala aboogera amafuukuule nze sifuddeeyo ono abaayo ayogera bino nayogera bino nze kankanye tekisoboka kiba ati kamera zoyagala ogula ezitandikibwako ziba z'amasannyalaze owuwe ekyo eriko amaaso ago eri wansi nga lyetoloola eyogo nga teryetoloola yagitwala ana Kafeero ne bakikubamu ebituli oyagala buyambi oba kituufu oli mwana wa Kafeero DN already yakuwandudde kati saawa zino twogere amazima bantu bangi bakulumirize nnyo oyagala buyambi oba eri famire yo kituufu bantu bangi Fulufiga avuddeyo, Rose Wuya avuddeyo, waliwo omukyala ali Dubai agambye akumanyi. Banange ali ku soda in fact gonga amazima. Banange mama neno nayo gundi. Nano wala kati tata 18 oyagala buyambi oba oli mwana wa abantu bangi nga bagala kutuddukirira nga butuli kubaddukirira naye mu kitiiki ng'abaana ba Kafeero oba oli lwaki oli bubeezi bubi oba oli mwana wa Kafeero itubeere bamazima nze abantu bali wano basobola tuwa ssente era ono omukyala kyagambye tubeere bubeezi bamazima era tukole nti tugambe nti bannaye byonna byenjogedde ebadde embeera ndi bubi naye sisobola kukola ekintu ekyamu ng'ekyo ati nze nakubuuzizza lwaki ogamba nti n'oli mwana wa Kafeero ate kati nagamba kale mukatugenda batulinda obuyambi sooka omubuulire obuyambi bw'ogenda omuwa abutegeere we 40 kachumbali story yafitika mu transport zengena mu terakera ka message ogenda kuba okalaba kale agenda kuteerako bulungi obuyambi nete tabusabira mukutta mama we gyali sabira mukutta mama oba tweteekemu olugendo tugende 40 eyo oba tugende 40 eyo chobola bati tolina kuganja mu bantu kutta mama wo ng'ate gyali mulamu nekati mama wo totya muzadde we yakulaga ensi eno kyendabye ngenda kukwatagana n'abantu ab'enjawulo tugende 40 potre eyo gye mugamba nti ono bazadde be gye bali tutuukire ddala ku nsonga kuba abantu bangi mulumirizza si mwana wa Kafeero kati kyandibadde kirungi azisiko kati tufune information omutuufu tweteekemu engatto
tugende Fort Poto abalumiriza nti 40 I think 5 hours 5 hours imbeera ntuuse Fort Poto tunoonye famire yo n'omwana okufaanana si Luganda abantu bangi bafaanagana +256 708 ensonga zizo sibona nnyabo yosana kale josje saba sente mu mutima mulungi wabeerako naye nga tannafa Kafeero nzayogera byetukubuuza tobiddamu yegwani yogera nkuteekeyo kati Chris Media kale yogera tukuwulira ffenna abantu okutadde mulawudi Chris yogera tuganye omuvubuka ono ayina challenges za facing asaawa eno naye ate kyensaba njagala nabo bajjukire baani bannayuganda njagala bajjukire embeera Jaden gye yalimu yajja n'abagamba nti nno mulwadde okulya bulungi n'abagamba sente ze yeetaaga bannayuganda bonna bagamba nti Jaden akola ki alimba okitegeera saawa eno omwana oyo wabanga akkiriza nti nno bali basobola okukwata essimu ekkubo ne mugenda munna wenna Fort Poto at least tukwate amafuta tugateekemu tugende oyo nabadde gyokudde kulavya Deshkalisa Darius abawala ne bajja ne bagamba nti oyo omwana bamuzaala Fort Poto okutya bulungi ne tugamba abawala mugire mu vidiyo ne bagaana okugira mu vidiyo okitegeera ne bavako ne tubasaba ennamba buli ajja n'agamba nti amanyi omuvubuka oyo tumusaba ennamba ya maama we ebuzaabuza bwebuzaabuza nga ajjako essimu okitegeera maama ali sipesho nnyo okusinga omwana we tukkirize lugaane nti nno saawa eno omusajja oyo alina obulumi bwagenderamu waabanga si wa Kafeero dini bagenda ziddamu tusobole ozuula ekituufu naye saawa eno tuleme kusibako omusajja oyo busangosango olw'ekisiru kulwokubanga amanyi olugundi oluki olutoolo manye ennimi nga ttaano mu nsi muneeno nange olwo zonna nzimanyi manye olunyako manye oluteeso okitegeera naawe oyinza okuba ennimi zonsukka z'omanyi kitegeera naye abantu tusooke tumanye ekituufu nga tetulinaba kunenya muntu okitegeera nga bwe bagamba nti no okufaanagana si Luganda nekino bagambe nti no okwefaananyiza si Luganda tumanya tutya nti no obwe bwabwe yali afaanana bw'atyo tekera saawa eno era bafune n'okuyiga muli eri mbongo tino saawa eno abaana abayitamu nga bakabalangirira nti no baana ba Kafeero amaanyi ge bakozesa mu media gaali maanyi mangi nnyo ku lunaku lwennyini lwe babalangiridde omanyi otya oba si be bamu kubali mu kupanga omwana oyo bamutuuseeko ebyo ebintu eby'ekisiru ekyo bulunoke n'abamu yabagobye bugobi nga batandise oli Godfrey oli omuvuka babadde bamutandise mu inbox oyo omwana tumumanyi tuweereze tuweeyeko omukisa tukubuulireko bulunoke ebyo yamaze bigoba ebigasiya era n'abigoba bugobi okitegeera bannayuganda abamu abalina negativity ku live yo bagifeeko abaagala okuyamba omwana oyo bamuyambe oba tonyini akkiriza okukwate kugenda naawe bwekuba nti nno kusonda sente z'amafuta atisi reka tukole ekyo tusuule ekituufu naye Darius ogenda tandikirawo okgenda okunoonya maama w'omuntu nga buli ajja akomako eyo information nti bamuzaala Tororo bamuzaala wano kati oyo leero atugamba ekitundu kirala eky'omuwala we babadde ku live batugamba ekitundu kirala kati tutwale kyekituufu tutwale kyekituufu ekitegeeza gwe kyoteesa wavaayo omuntu ng'agamba nze mmanyiiyo aveeyo mu kamera tutegende naye oba amafuta tugasonde atuwe n'ennamba zeewaabwe amafuta tugasonde gantwala wali eya maama we kati ate kati gole mutuufu obayo omuntu ng'amulumiriza nti si mwana wa Kafeero era amanyi ewaabwe Fort Poto ajje wano just tulinye bulinya tugende Fort tuzuule famire ye
kale Chris neyanza waliwo omulala agiriko obaani kuliko omukyala gwe nakula nga mpita senga kale muyita maama kubanga yazalibwa ne maama kati Freeman bagamba ono ye maama we Hello? ye maama we ye maama we kale bosi gyebaleko naye bintu bingi nze tudde ku bulungi genda ku nsonga uyu mwana wa Kafeero kubanga bobo abo wetaaga togenda kuva eri olya gambye mwana si wa Kafeero ajja gambye kitundu si wa Kafeero tukomaawo era agenda kujja gambye tukomaawo era tagenda kuwa information eggwayo oli wagenda gamba nti alina maama we gyali ajja gambye nti gyali abeera wano ne wanira akutwalayo tumanye amazima naye ate oli wajja n'agamba nti ono si yamuzaala n'akomaawo kitegeeza balemesa ono funa obuyambi ate bo ngaabwetaaga olwekitegeereza nti so omuntu yena yena ayita negative tekweno live balemesa okufuna omwami okubanga tafuna buyambi tekigenda kusoboka kweno live olwo bagamba nti amanyi maama we gyali ajje ayogere amazima agaliwo akutwale paka wenyininyini maama we waali anya ate okujja okulemesa ono omwami ate ngaembeera gyali muyongeragobyabaabwe so kati kutwaliza wano ebyo byonna ebyo bagamba nti bw'oba omanyi nti maama we bw'oba omanyi omwami ono ng'omanyi n'ewaabwe totugamba kirala just jangu requestinga tugendeyo Alex bagaye put obudde buno ekambuze ekyakozesa live eno kuzuula mwana ekyakozesa live eno by the way tetwabadde kuzuula famire yono twabadde kuyamba mwami ono gwe bw'oba olina obuyambi oyagala gwagenda guddamu fe wano tetulikolerawo DNA test ku live saba nnyo okulaba nga twetaaga just buyambi bwa mwami ono kwoyo asobodde kozi TikTok tekola DNA omukolozi comments zammwe opinion zammwe tuzagala naye ate tusooke tulinde tukwataganye Alex simulaba ogaye put Alex naye Alex simulaba so kati Alex damu commenting so kati ebigambo bingi bivuddeyo kati simanyi muganye muyamba lwakuba muyaya ti kale muntu wansonga ki obutamuyamba batebereza bana baba ndina muddaluti ize kati batuwa nsonga ki obutakuyamba ndina muddaluti bagina muddaluti mama yange bemba temulina muddaluti si byampaka obuyambi tavuasabasani elo kale sewo gye bali kibadeetesa ku mwana wa Kafeero oyo omusajja oyo sajja oyo mwana wa Kafeero nnyo ddala naye jasiti bano abaana kyeka baaguliridde baswazi era ekyo kyo nsigenda kukirumamu kubeera gye bakaniramu amaaso baswazi ate nawulira mbu bakukuta ne kukutaawo ne bagenda ku DNA nga baagala owaayo ku kasente gye baabakeberera abaana bonna kyogamba Kafeero yazaala abaana bana bokka mu bulamu andi kati ebyo byonna tuyinza obutabigendamu naye ono omwami yeetaaga obuyambi oyinza muyamba otya zesiwaddemu maanyi abantu abajja ne bagamba ebigambo ebifuukule nze simatidde omuyamba kisobola okweyamba okubawo emmotoka ne tuvuga mpaka fotro kumpi kyetugenda okukolayo ekyamaanyi mbu waliwo famire egamba ono mwana waabwe efamily tenavaayo nga ate family neyo famire etavaayo ebadde etya famire yo nga tevaayo boogera boogezi omuntu yonna emboozi eyo bw'oba oyagala gimanya tusoose kola interview nga tetunakola live kati ebyo byonna tugenda bya uploadinga ebisinga mu bitegere ne mu story omwana omulaba naye yava mu bbango gamba nti ndi mwana wa Kafeero faidi afaanana Kafeero kubeera ekifaananyi kya Kafeero naye era teyava mu bbanga kitegeeza amanyi olugendo lwavu gamba nti ndi mwana wa Kafeero alina kujjukira engeri gyekyalimu n'abagamba nti kino nakino ddeni ne mutandikirawo okunoonyeza awo benyini bajja muyambako okubatuusa ku muzaddewo ffe twagala ssaawa zino omuntu avaayo ng'agamba ono omwana si wa Kafeero gwe twetaaga ssaawa zino yekka gwe twetaaga ebisigadde Alex katumuteekeko tulabaga Alex waliwo noono omuwala wa Kafeero naye nga tavaayo complaining kana akawana kawala ka Kafeero akagenda ku musaayi kwekali kano kaakano nkataddeko n'esimayiro gwe hawayo birungi
Oli bulungi? Ono naye muganda wammwe kuba naawe gwe omwana omu ku baavaayo ne batwalibwa ku musaayi era n'okeberebwa. Kakati essaawa zino tubadde tubawandegeya. Right now. Ati Brunoke yabadde agambye engeri gye yayambye oyo muwanguzi, brother abe muwanguzi. Yesterday babadde play. Naffe n'asalawo kino tukole ekirwe tuddemu twekungaanye era tuddemu we are from the meeting. Kitegeera. Tubadde tuba meeting essaawa zino. Meeting eyo nagitegeddeko. Kino enkya essaawa 5. Tugenda kuba live. Sawa 5 ogw'ekiro. Tugenda Sawa 5 ezaddi. Sawa 5 ezaddi. Ez'ekiro enkya ku Monday. Tugenda kubeerako live. Kitegeera. By the way, now I know report says ebaddeyo leero ewandegeya. Ngenda bikusindikira today. Ngenda bikuteerako. But this, by the way, abalimu kugamba nti that brother of mine yali awo naawe. Simanyanga si muganda waffe. By the way, guys, let me tell you. Nti essaawa zino bagambye tugenda kuddamu omusaayi. Owulira ekibadde newandikira. Tugenda kuddamu omusaayi. Naye omusaayi ogwo muhoozi gye n'omuhoozi yagambye nti no bagenda kuddamu bagenda bitwala bweru. Tugenda okukola ki? Ye mugenda oluno omusaayi gye bagenda okugibagirako. Okitegeera. Samples zaffe bagenda zijjawo wano bagenda kubiddamu babitwale wa ebweru. Okitegeera. Gye n'omuhoozi ye kyeyakoze ki? Kyeyagambye. Kati gwe birungi nkubuuze kubanga kati nze ndi wano nze nkimanyi nti gwe omwana omu kubaagibwako DNA test naye lwaki ono muganda wammwe ye leero tabaddeeyo mu meeting eyo ate nze munnamawulire nkimanyi nti abaana ba Kafeero bagenze Wandegeya ne bakuŋŋaana lwaki muganda wammwe ono tabaddeeyo? Olaba sisi ono gundi kakugambe teri bwe batayise buli omu bamuyise owulira era mulimu n'abataze tubadde abaana nga 8 kati olaba obuzibu obubaddeko nende kojja wammwe senga ntongo olaba sisi Swaza abaddeyo ate Swaza abaddeyo Swazi tabaddeeyo nagawa ne Kafe ne Gujade Simon kale muganda wammwe ono yakitegeddeko talina simu. kyewali gwe bataagange bwe kyobuulina Ono talina simu. kati ono tabaddeeyo ono atuuseeyo atya ku musaayi tumutwaleyo tutya kale tugambe nti bimumiisinze kati twagala mutwalayo si musaayi next meeting mu meeting zammwe nedda sisi nga kyoba olina omanya owulira kyoba olina omanya essaawa zino ompulira munansonyiwa ne mu taxi by the way naye nga buli kimu nakubya essimu byogaba ngambye nze bintamye senga ntongo afune senga gwabayogera naye nabagenda wa Brunoke okitegeera kyabagenda wa Brunoke kubanga bamusabye Brunoke yasabye oyo brother naye agendeyo era singa ekyo yabaddeko ne muwanguzi singa yabadde ne muwanguzi yesterday baadde bagenda kukola ki naye kumusondera sente nawe bakoledde ani muwanguzi lwakubanze Brunoke by the way namusabye akatebe kale ebisigadde